nga ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde mu ggwanga ekya Uganda Boxing Federation kyolekedde akalulu k'obukulembeze mu mwezi ogwokutaano, emivuyo n'enjawukana zibaluseewo mu bakungu abatwala ebikonde nga beemulugunya obukulembeze bwa pulezidenti aliko Moses Muhangi. Kyaddaaki olunaku olwaleero omukulu atwala kirabu y'ebikonde eya Zana Boxing Club Stephen Sembuya Mugalu ayanjudde enteekateeka ze ne manifesto ez'okuvuganya ku bukulembeze bw'ekibiina ky'ebikonde mu kalulu akengedde. Olukuŋŋaana lwa bannamawulire olukubiddwa ku Centenary Park olwetabiddwamu abakungu b'ebikonde ab'enjawulo nga Salimu Uhuru, Paulo Ayasi, Godfrey Nyakana n'abalala basiza kimu nga nkuyege nga beemulugunya Muhangi mu kuleeta enjawukana mu bikonde era boogedde ku bikonde. Mu ngeri y'emu bakubye ebituli mu ssemateeka w'ekibiina alimu kyekubira era nga bakubaganyiza ebirowoozo ku nsonga z'ebikonde n'obukulembeze bwa Muhangi nga wasudde ebikonde mu ggwanga. Ekisinga okundeetera ddala oba ekimpaliriza okudeclaringa nti ngenda kuvuganya ku bukulembeze bwa UBF nga president buli bumu, twagala ebikonde biddeyo mu clubs. Mu kwogera kwa Sembuya eri bannamawulire ategeezezza nga waagoberera ebikonde era byagala ku mutima era byetaaga obukulembeze obupya. Ayongedde n'ayogera ku musingi gw'ebikonde nga bwe gulina okudda mu masomero n'okukuza ebitone ebipya n'okgaziya omuzannyo nga bwe byali mu myaka gy'edda nga n'emizannyo emirala bwe giri mu kkola. Twogedde ku boxing in schools naye njagala okubategeeza nti mu masomero temuli mu boxing. Nasomera Namiryango College. Namiryango College ge gamu ku masomero agali gamanyiddwa okuba nga gazanya ebikonde. Ntera okugamba abantu funa peya bbiri eza gloves ozikasuke wonna mu ssomero lyonna abaana bagenda kutandika okuba ebikonde. Federation obukulembeze obutunuulira sports development. Sports bwe tunaamuteeka mu masomero naddala gano ga traditional schools Namiryango, Buddo, Smack, ogenda kulaba nga competition zitandise okufuuka nga ze tulaba mu basketball. Basketball agobererwa nnyo ba corporates. Rugby, nze nga yaliko omuzannyo wa rugby agobererwa nnyo era n'asponsoringibwa company zino ez'amaanyi. Kinajjukirwa bino we bijjidde nga ssemateeka w'ebikonde kajje akyusibwe n'okuteekamu obuwaayiro obupya obulemesa abantu abalala okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'ebikonde abasinga kye balumiriza Moses Muhangi nga bw'ali mu kulemesa okuvuganyizibwa ng'akalulu bwe kasembedde mu myezi egijja mu maaso. Saika Yasin Sekalaala, STV Select, ebyemizannyo.